Ali wano bali Uganda. Ali wano muvubuka. Amuwa buyambi. Kalo tuyamulya oluntu yalumutikira muwa kundi kuyuni yo. Nange mboza ibuze bisi. Yamutwangeze muwa mulimu ebyo binayogera ko yamutwangeze muwa mulimu. Kasasi pa bakuvumya ne waliga abana bavumye abana azala bazale. Ndanze mboza kibuzo ne tinswaza. Oyo no mam Nyondo. Ndiye muteka matanga swawe. Yamutwangeze space. Ati amanya mulina mwagala kwanza kwagala kushabe no. Hi Baba. How are you? I'm fine. How are you, Wiki? What are you for you? Good for me, Wara. We are going? Me going same place for him. Same place? This same place for him he work. Who? Isaac. Isaac? Yes. Oh, Isaac. Who is Isaac? Isaac is this boy is my brother now. Your brother? Yes. From where? He's from Uganda. From Uganda? Yeah. This one, Mom Dubai, Mom Nyondo. This one is she sit inside here in front. She me no good Isaac. Good. Isaac is here for me. Oh, Isaac, hi. Hi, how are you? Hi, how are you? I'm okay. Where are you going? I'm going to work. Hey, where are you from? I'm from Uganda. How do you come to Nyondo Media? It was a long story. It's a long story, my brother. But tell it. You can tell this story. Ona mama. Okay, say hi to Nyondo followers and subscribers. Yeah. Mwena go be To flow, just like water. Yeah. They should flow. Yeah. Okay, Isaac. Yes. Bye bye. Bye bye too. We wish you a safe journey. Thank you. Alright. Chitibwa. Say hi, bye bye to your followers. There's no way I can say bye bye to them when I'm still wanting to talking to them. You want to talk to them? Yeah, I want to still talking to them because them they are good and and Miss Mama Dubai say something for him who watching the interview right now. Dubai. Where is her? She sit here in front of the car on the tire. She's sitting on the tire of the car. The tire. Oh, Dubai. She laughs. Dubai. How are you? I'm good, and you? Fine. Could you please say something to their followers? And where are you going? We are going to Jibilal. Jibilal? Jibilal. So you mean you're taking Isaac? Yes. Oh. She take him to work. She take him to work? Yes. Wiki, I want to tell you something. Yeah. Do you remember the other day when you still wanted me and you told me you wanted me? Oh, when come you take it. Omuganda omutuufu agamba tezikusooka ne zitakuva mu mabega ate era n'agamba nti okubonaabona si kufa. Yenze Nyondo Rozet nsinzira ku Nyondo Media ate nembeera nga mbatuusaako byonna ebigenda mu maaso. Waba wanyumidde munnange nsanyukamuuko era ne programu gikola ndi musanyufu nga nina essanyu wadde amaziga gabaawo mu ntandikwa naye ate tukomekereza n'essanyu. Ndi ne Mama Dubai sijagana kumwanjula nga newakubadde abasinga mu mumanyi ate mpozi ndi ne mwannyinaffe Isaac. Mama Dubai kasooka ababuuzeeko, Isaac naye ababuuzeeko awo tube kigenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalayi ba Nyondo Media mwenna tubalamusizaako nyina gye muli. Amannya nze Maimona Mama Dubai. Bannange nsooka okwebaza mwenna abavuddeyo ku lwa Isaac okumufaako okufuna visa. Twebaza Allah visa ye tugifunye agenda mu kampani kati omutulabira ntugenda mutwala paka mu kampani agenda kuba akola. Netwebaza Allah yasinga okumanya kwa twayogera naye
abaana abasinga sooka bakansolinga n'omunyonyola kati ekampula bugenda naye ogenda tandikira bagolaba nga naye akiguze abakola ne bakola abali mu mbeera y'okunyigirizibwa nnyo n'alaba nga takisobodde n'asooka addayo ewaka naye kati Isaac twamujjanjabyemu n'atereera naye owulira nga asobola okukola kati era tugenda ku kampani alabike nga ayingira accommodation tumwagaliza birungi byerere bannaye tweyanza buli avuddeyo ku lwa Isaac Allah abawe omukisa. Amina. Isaac soko obuuze kwakulaba balamuseeko nateera obabuli wewuli otya ssaawa eno. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amina. Mwenna mwebale nnyo bakyali bange baganda bange mwenna abambeeredde bannange. Amanya gange nze Kavuma Isaac abasinga mumanyi nakaba lulyeri neebazaawo bannange nakaba amaziga kaisaa zino nze nassanyumu kwa katono nampulira nsanyuse nga nsanyukidde ddala kuba sigamba nti nakatono nsanyukidde ddala bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abaana banga nkaba ne musobola okumpa kasente nemumpa ku sente zammwe ne mwerekereza bingi bannange ne mumpeereza sobole nange okukola ki okubaawo neebaza mwenna abampadde sente nenkyusa visa bakatika kisaazi ne banfunidde omulimu ngenda ku ki ngenda ku mulimu ku accommodation banaye musabire mwenna nsobole okutuukayo nga birungi byereere nange nsobole okukola mbe n'akasente nsobole oyamba abakyali bange nange abasigaddeyo ku union banange mwebale nnyo mwebalire ddala tasima bulazi agiwa twebaza ne maama Shimi mukyala Doni Fauza baitwalayo sente za lenti n'agamba tetusasula lenti ku lwa Isaac agenda musuza paka obuludde bwonna bwanagenda wa ewaka oba ku accommodation maama Shimi tukwebaza nnyo naye tukusabira birungi byerere Allah akuddizeyo mu buli kye watukoledde kyonna kusaidia Isaac nange neneebaza omukyala owe Saudi Nalwanga Sharifa webale nnyo webalire ddala kyonna neneebaza omukyala Nalwanga Sharifa webale nnyo kyonkoledde namwe mwenna abankoledde kyemukoledde abavuddeyo mwenna abankabiddeko wali eri Allah akuwangaze mukwano bana Nalwanga Sharifa yaze ng'akaba n'amaziga kyokka nange yandika zomanyi Mukama Katonda nsonyiwe nze bisinga ndaba omuntu akaba lazima banje nga lwasaagala nkola ki mpula buuliza omuntu ng'akaba kati yaze nga naye akaba Rozet mwanyinaffe biki bana emikwano mwebale kwatibwako bannange sigamba nti oyina nnyo naye bale nnyo badda n'abalabe tutamenye sigamba nti lwakuba nti muyina nnyo naye lwakuba nti emitima gyammwe miyambi era muwuliriza eddoboozi ly'omuntu bannange tusiima mpulira nga mutima gwange enfukamidde nalifukamidde wano wansi naye mu Dubai yabiŋŋaana naye nga omutima gwange kibamumanya wallahi musanyufu mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala nsaba Allah omulamu mwenna abawangaaze mwenna abongere byemusinga okuba nga temukola ki mwebale nnyo baganda bange mpulira essanyu naye mwana gwe wankabya amaziga naye wakala nayo zina nga sinitegera gaba anosinga abadde nyina sente kumatama bannanga bakyali bange mwebale nnyo abambeereddewo abakyala abankabiddeko ku media mwenna mwebale nnyo abakomenti ze mugamba abami kibi nnyo mwebale nnyo walayi big up nze mpulira essanyu kubanga nina wentuuse kati essaawa zino sizzeeyo Uganda banyi badde bagala nzire Uganda basekere nga ntuuse Uganda mwebale nnyo okunwanirako sizzeeyo Uganda ngenda kukola mwebale nnyo mwebalire ddala amina kakati ekigenda mu maaso banaye omwana kagenda akole bwatuuka nakola sere zikole ki ziwere naye abawala mwetege mpola mpola haiti kyekyo kitegera just abadde abulamu naye ngagenda kuba nga ate akola otuva otunoonye omwetezi omulungi ayina okufunayo omwetezi omulungi ayina omubeeramu awo magezi teri kwetega ngoma zokukola kubanga ewaka just tolinayo mukyala si bwe kiri omukyala genda kuva wano naye ngoma zokukola tujja kumunoonya ate Nyondo Media team erina abaana mwe bali bayitirivu maybe tujja kulondyamu oyo mumugere tukole embaga mutambulemu banaye kaseera kasanyu naye nga mu Dubai munnaye sijja kukowa kwebaza kuvuga speed yamaanyi walayi mwana kyonkola sitegere mbuze nnyo speed so mu Dubai banaye sijja kukoma kwebaza maama wange banaye nkwagala nnyo Mukama akutuwera byonna byonna byosinga okugala ku mutima gwo tuyanza nnyo tweyanzege omukyalo ono banaye mwagala nnyo
waliwo muwala banaye batuma mwagala okuyambibwa sometimes mujje mu ngeri entuufu. Waliwo muwala janankabira Rozet njala kujjako Dubai sina sente bambi Nyondo Media sina sente naye osobola okunyambako nezijanja kumala nsasule nga ngamba mu Dubai omwana nga kaba amaziga genyini ngamba mu Dubai munange waliwo omwana akola ki wono kyona kina kiri omukoledde ki mpena bama mu Dubai lelelelelele omukazi yekutte sente zazeevuddemu omwana amuleese omwana okumala okumala tumwana yalabiseeko yatuse ku kisaawe nga ye yeemalula abo mbalekera Mukama Katonda yamanya wasasulira leero ogenda kikola nze nkyo neetaaga nga tolina ogenda kunzija ate mukwano olina omukisa Katonda olina omukisa gw'amaanyi otagenda kuteekeramu abusikondi kubanga waliwo yadagambye nti muteekeremu abusikondi ngenda mukola nakimwabula mukwasa Katonda bino ebintu bya dduniya owulira tolina sente ali noyagala okuyamba gonoyisa by'omuntu kitegeeza buli kintu olaba kirabe n'okirekera Mukama Katonda asasulira mu budde era nze sijja kujjayo ku mpewo nakusonyiyenga nze ku mutima gwange nooba olimu amagezi agategera ojja kukwata sente zange ozimpe onooba oli era nga totegeera ojja sigala totegeera weewaawo so katulekere omwana agende ku mulimu ebisigala ajja kujja nga atubuuzengako alina ekirala ngenda kuwa t-shirt ya Nyondo Media onaaba okomyewo olina okubeera mu Nyondo Media squad kubanga eno bode nange nakyali wange nebaza banaye webale nnyo Anti Rose ombeereddewo bakyali wange mwena bambeeredde ebiseera bini nga nkyabonaabona Anti Rose olina wooli Mukama akuddizeewo Mami Tatiya Mukama akuddizeewo kyali wange Alex mwena mwana mumbeereddewo mu mbeera yonna mwana nga nkyali wali eri ku union mwana nga Mami Nyondo naba kunnonda mwebale nnyo walayi mwebalire dda Mukama abaddizeewo mwana abyo kyemusinga okwagala nange neebaza Isaac olw'omutima omulungi mwana wampisa afa ku banne muntu wagonjebwa nze ate Isaac simbadde simufunako mbalenzi bennyina nsaba Mukama akutwalira awo munaaye nange nebaza mami Dubai webale nnyo singa tewali gwe sandibadde kuwanaono ani Nyondo singa temwali mmwe ne Mami Shimi yona squad nga bwe yali bane bayisima abaani bonna nga yo mwali banaye ne munkabirako ennaku yange mwebale nnyo Mukama abaddize ntuuse kuwa ngenze ku nki soko obokeko mwana mbonzeeko kati ekiriwo Nyondo squad oyingira tunakweta t-shirts buli kimu soka tuyigiriza wali amagye tukaba tutya kubanga abaana babasiriza bana bakoze eki wakati kweno height ne guno omubiri Nyondo squad oyingidde Nyondo squad nyingidde tujja baka baba passport za bannawe kuba nange kinkakatako waliwo gubakabye waliwo gubakabye wano wa passport naye ebyo tunakomawo nabyo batuganye kamera naye tumugamba nanyini passport yawe kakigenda sembe story tujja kujja nayo sebo batuganye kamera fe tujja kujja nayo fe ngaffe so katuwekereko banango mwanyinaffe ate tulabe toyanjanye banyuma bali endala Simple on the beats. Mukama wena jengenda bibe birungi bimbere byamazima kuba jengenda simanyiyo nenjaga jentuka bimbere byamazima njega mwena mungoberere kama ntekayo nga mukola ki nga mukalaba mwana buli kentekayo nze mwana nga mukalaba nga mugamba eyo kyali waffe getwabereramu wallahi mwebale kumbereramu mwenna mwana abandabye abankabiddeko amaziga bambale kyemumpadde mwebale nnyo mwebalire ddala munsanyusiza nnyo musinze ne famire yange yonna mwebale nnyo mwebalirira kati nafunye famire yange Nyondo Media mwabamberedde Mami Dubai mama wankade sawa zineeno ndi Dubai Nyondo Media alianga sister wange namwe abaliyo mwenna mbadde nga baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama wawe kyonna kyemusinga okwagala yeah.
yali agitunda ajja tuwa story no ani agenda okuginona omusajja nyini omwana agent omwana mufere maama nyabo tulina omukuba nkugambye ajja kujja bwati akamanyi nze kankuulira bano tubasaasira abo ababba abaana nga sibasaasira muwadde nyabo on the beats. nange siwula abantu ya eno ya accommodation wagenda okusula yala bye yeah mwiraba yeah bless you too brother okay let's go back home.